waliwo ensonga ennuma ku mutima njagala njogereko nnyo naye ntandike nti abantu b'e Uganda nga mukisosezza nnyo bannange. Nina mikwano gyange mingi nnyo kuva we najjira ne nkomawo eno bambuuza mwana gwe kiki ekigenda mu maaso. Uganda nga nzibu, Uganda bw'oba tolina kumanyi tosobola kufuna ku kalimo. Abantu lwaki mukaluubiriza bannammwe? Omwana n'abeera eyo ng'alina kye tuyita qualifications zonna naye nga kintu kimu ky'atalina. Talina bachelors, talina degree bweti. Mmwe ne musaawo ebukwakkulizo nti bw'oba tolina degree ewaffe tetukwetaaga. Kati degree yeekola aba muntu yakola because weetaaga abantu bakole naye oganya okubahayalinga bamikwano kiki ennyo newankubadde twetaaga like excellence in work naye wabaawo oli omuntu ng'ekintu akimanyi ng'agenda kukola okusinga owa degree. Bannayuganda mukyuseemu bamikwano, mukyuseemu banange, mutulumye omutwe mutulumye omutwe. Omwana n'atuula kale newankubadde yakomako yakoma naye ng'alina kye tuyita skills ez'okukola ekintu kwegamba omulimu gwo aze apulayinze bulungi ogumumye. Bannange mutusaasireko bamikwano, mutusaasireko. Kinnuma nnyo omwana n'atuula n'agamba ebyawana e Uganda bw'oba toliko akumanyi tali agenda kukuwa mulimu, nga toyina kumanyi tofuna mulimu. Kati tukole tutya? Tukolere bazadde baffe kubanga byakulima mpozi byokka bye tugenda okukolanga. Ni naffe twagala okuexpandingako omuntu anaagaininga ata skills. We want skilled like emyaka 2 omuntu waawo oyo nga experience ya myaka 2. Experience tugifuna bufunyi bonhayalinga mukona ngenda kufuna experience ku mulimu ogwo oba ngenda kweyongerako kyembadde nina kati ngenda ku expandinga. Nekirala ojja kufuna owa degree akube bukubi kubanga yakimanyi alina degree omuhayalinga bw'oti nga tomuddamu. Naye omuntu ofuna omuntu ow'empisa ng'asobola okukolera bulungi ekintu kyonga bw'okyetaaga mukwano. So bannange abahayalinga oba abalina emirimu mu Uganda mutusaasire mukyuseemu ku nkola zino. Kino nkirabyeko ebweru gye ntambulidde nange. Abawalabu tebali ku byakusomako, bo bali ku muntu akola ate ne bakola ekintu ne kivaayo bulungi nnyo. Kyova olaba bali developed nnyo, bali developed because bo bahayalinga ability. Ebya skills byo tebabimanyi. Nsima yangu gundi mwana wasoma nnyo kubanga nabo tebaasoma ani abasinga ensimbi wano. N'olwekyo bamikwano mukyuseemu kalowoozaako.